of justice. Kati wano tuwabawa mu mbeera eya ensi ku nsi ogenda mu International Court of Justice nefe wano tulinawo Uganda awaabira Rwanda, Kenya awaabira Uganda, si Abdallah Kiwanuka awaabira Rwanda. Era nange ne bwemba waneeno nga njagala okuwaabira Rwanda nsobola okugenda mu nsi y'e Rwanda omusango ne nguteeka mu kkooti y'e Rwanda. Kati since kino ekintu kyabaddewo nga kiri ku border eya Uganda ne Rwanda, ewamu kuwabiri gy'osobola okuwaabira. Osobola okuwaabira omusango gye guddizibwa oba gye gumalirizibwa okuddizibwa. Guyinza okuba gwatandikidde kuddizibwa Uganda ne guggwera e Rwanda. Kati emu ku nsi ebbiri gy'osobola okuwaabira. Sina kindi osobola okugutwala mu East Africa kubanga Rwanda nga yo twagiyingiza mu mukago ogwa East Africa. Era kkooti yeetuula Arusha ne tugiwaabirayo oba omusuubuzi yenna n'akwata kkooti. Era abasuubuzi bangi emisango mingi nnyo mu kkooti eyo gye giri lwakuba abantu tebamanyi bulungi, naye mu kkooti eyo gyeri era emisango gitambula. Emisango egyo kkooti eya East Africa eyina obuyinza ku nsi z'essekinomu kubanga wano olinawo kkooti ez'enjawulo buli emu ng'eyina olubimbi lwayo eri esupasidinga kkooti ezaffe ez'eno. Era tuteeka ssebuli eryagiteekawo nga ebigikwatako bikaatinga across the board mu nsi zonna ezikwatagana ne East Africa. Naye era nkugambye ne wane e Uganda omusango bwe guba nga gukwata ku Uganda nga munyarwanda yanyigirizibwa ku border wali, kati nkijje ku munna-Uganda nkizizza ku munyarwanda agezezzaako okusala naye Uganda emutulugunyizze muganya okuyingiza ebintu byafiirizibwa, asobola okukwata omusango gwe gumu n'agutwala mu kkooti ey'e Rwanda oba n'aguteeka mu kkooti wano ey'e Uganda wano n'awaabira wano gavumenti yaffe wano e Uganda mu High Court nga munyarwanda ng'awaabira gavumenti wano eya Uganda okumufiiriza. Gavumenti nejja ne yeewozaako. Ampuliriza Lutindo. Munnamateeka namututte ez'ensonga eri mu byobufuzi tuzikubaganyaako ebirowoozo naye wano nadde nnoonyaamu ekyamateeka. Abdallah, ekyokubiri kyenjagala okukubuuza okolera mu kibuga Kampala. Abasuubuzi wa Kisekajjo babadde beekalakaasa lwa busuulu, sente za rent. Oyina nannyini kizimbe aga nti mu kizimbe kyange wano njagalawo bweziti. Omusuubuzi oba looya nga Abdallah Kiwanuka aga naye kyemba zange okunyongeza lwaki onnyongeza. Ekisooka nze nga nannyini nnyumba nina limiti ku rent gwe nnyinza okuwongeza. Ekyokubiri gwe omupangisa oyina right egaana nze nannyini kizimbe ze ŋŋambye. Okusookera ddala wano e Uganda tulinawo amateeka naye makadde nnyo nti ebituli ebigalimu bingi. Kati waliwo eyo kye bayita Rent Restriction Act n'etteeka kadde nnyo nti ebintu ebimu ng'ebyo tebabikoonako. Ekinene nnyo etteeka eyo kyatunuulira ku ndagaano eryakubeera ya bbanga bweriti tesukka bweriti tebisigadde tebyogerako. Era abasuubuzi e Uganda wano bagezezzaako nnyo nga bayita mu kitongole kyabwe endowooza ekibayita Kasiita okunyigiriza ennyo gavumenti okuleeta etteeka, sina kwogera ku bupangisa bwokka naye n'abantu okubakyajinga mu dollars kubanga tuli Uganda nga ssente Uganda bazikolera mu shillings bazitundira mu dollars, naye balandlords bangi obasanga mu kibuga omwo nti square meter dollar bwezi bapangisamu ebizimbe babipangisa mu dollars. Etteeka nzijukira obulungi nnyo nti wenasemba okulifolowinga nga liyingidde parliament, naye kyesijjukira bulungi nti lyafuluma. Naye essaawa eno wetwogerera teri tteeka lifuga wa nannyini kizimbe nti bw'obanga ekizimbe kyo kiri mu location bweti nti bw'oba opangisa rumu bweti kyokkirizibwa kusukka rumu bweti, eriteeka teririiwo. Ekyo kiddemu. Abasajja abeekalakaasizza bagenda kuwulira bagambye nti lwoyo agambye atya.
Uganda wano tewaliwo tteeka egamba nti ekizimbe kyange wekiba nga kiri mu central business area nti central business area wano poliisi yegimanya ennyo negamba ebizimbe ebyo ebirinaanyawo bwotwala bwoti Lumu Street, Market Street, bwoti nakivubo nti that is a central business area. Tewaliwo tteeka nga bwolaba baba basasula license etteeka lya license Minister of Trade yagezaako nnyo n'akavaringa Uganda yonna n'agamba nti bw'obanga oli for example ng'oli mukono ku luguudo oludda Karaji edduuka eri nga saaluuni osasula bwoti bw'obanga oli mu Goma awo mu Goma mukono municipality ng'oli mu business ya hardware osasula sente bweziti bw'obanga oli Kabera Maido ng'oli mu sub county bweti license yo tesukka sente bwezi ye Minister of Trade ebyo n'agenda abikavaringa lwakubeera nabo municipalities ez'enjawulo ba exceedinga ne bacharginga abantu abatamanyi mateeka ago naye tteeka erikwatagana ku bupangisa bwa rent n'okuzisolooza terinakolebwa eri guidinga nti obanga oli mu central business area nti oba wembanga mpangisa ennyumba yange gye ngenda okusulamu ng'eri Karamojja eya ruumu emu bansaba bwezi teriteeka teririiwo era terinakolebwa mpozi mu maaso awo bwe tunaaba tunyiikidde nnyo lijja kukolebwa naye nga bw'omanyi nti Uganda wano ebintu bikolebwa nga bamaze tulyetaagira ddala nnyo. Lwaki tulyetaaga? Nti balandlord bafuuse ekizibu eri abapangisa naye ate nga ne gavumenti ne URA naye efuuse ekizibu eri balandlord. Era tolowooza nti balandlord ebyo byonna babikola nga balina ewalala ennyo gye basinzira. URA baagala okukavaringa gap ya URA gye bateekako naye nga ne URA sente zirina okumanyibwa bulungi nti ekizimbe ekiri mu central business area ng'omaze okukyaseesinga ate tosobola kisusaako sente bweziti naye buli omu osanga nga buli omu bamuggyako sente zize. Era balandlord okutuuka okuteeka abapangisa ku kazitaako tebakijja walala, bakijja mu sente URA ezebasaba awamu ne KCCA. Abantu abamu KCCA ogenda okulaba abamu bagendayo waliyo valuation court ennaku zino ekulibwa muganda wange Wandera Ogalo. Wandera Ogalo. Yes, Wandera Ogalo. Bamuteekawo era buli abeera yeemulugunya nga landlord jaddukira n'agamba mwantaddeko sente nnyingi nze ekizimbe kyange kivaamu sente bwezityo. Naye bwantu watono nnyo kati tetulinawo kooti gy'ogenda landlord namupangisa kukkaanya ku sente. Era etteeka eryo lye twagala okuyita kyekikulu ennyo ku bye lirina okuleeta. Abdal, kyosaba si kya komanda economy eno economy ya katale. Abdala Kiwanuka gojja ku kizimbe kya kibazo ng'agambye nti wano nti edduuka lyange omuzigo ogumu $5 omwezi n'ozuula ng'ezo zizitoyi ng'ogenda ku kyakirinnya ng'omugamba nti kirinnya okwata ekikumi nti nkwata ekikumi nga kibazo tabeera n'abapangisa oyo nga mumuta. Lwaki oyagala tteeka? Ekyo kituufu nti ikonomi yaffe baagita yakatale era nga bw'okyogedde naye waliwo akatale ate akanyigiriza bannansi okubazza mu kyalo oba okubazza ewaabwe. Gavumenti erina okufaayo nnyo okuprotectinga bannansi baayo. Sina lwakuba nkugambye tubadde twogera ku aspect oyogedde ku aspect ey'obupangisa sente meka naye nkugambye ne aspect ey'okucharginga abantu mu $, nayo gyeri. Kati ebyo byonna bw'obanga tobiregulatinze mu tteeka abannansi otuuse okutwala economy okugitwalira ku rate eyabagwira nti omugwira bw'anajja nga ye mugagga mu abasigadde mu fulume mugende gye mugenda ontwetagawo bagagga. Naye gavumenti erina okuvaayo mu mbeera yonna okulaba nga bannansi baayo ebawa priority okuba protectinga mu ene economy. Aye teri ngeri ki yerina kuba protecting okujjawo ng'eyisizza etteeka erisobola okuba protectingira mu economy. Ampuliriza Lutindo, ndaba abawerako abalina ebibuuzo ku ekyo eri anyigira obunyigizi. Kibazo abasajja batuseera bamuyita abatte. Abasajja batuseera gwowoza teeka kanso sisobola kuwawaabira muntu nga napangisa mu January February waggwerako nga ngamba nti bongezza. Kisinziira
ndagaano kije mwakola nga muyingira era kimenya mateeka mu tteeka eririwo ery'ekkadde lyembagambye landlord n'oyingira ne mupangisa mu ndagaano nga tewaliwo ndagaano eyeekolebwa obeera bumenyi bw'amateeka nti tteeka obeera olimenye era mu mbeera eyo bannansi balina okukimanya nti ne bw'obanga oyingidde mu ndagaano endagaano egenda kurani ya mwezi gumu ya mwaka ya myaka 2 okukola endagaano ne landlord ne bw'abanga takukoledde endagaano eno nsayiningi n'akuwa risiiti ng'eriko nti osasudde emyezi 6 ng'emyezi 6 tegirina gwaayo makkati awo n'akyusa n'agamba nti kati olina kusasula miliyoni 2 gwe yasasuddemu ekyo kibeera kimenya amateeka nga risiiti yo gye yakuwadde esoma myezi 6 ze wasasudde kati ekyo nkigamba kubanga ne risiiti esobola okuba ndagaano the moment nti nkukwatisizza ssente zange bwe nti za myezi 6 nompa risiiti eyebeera ndagaano era ebisigadde tulabagane ng'emyezi 6 gikoze eki giweddeko olina kunnyingirira ng'ennyumba ngikozesezza kyetwatakkaanyaako nti nyumba twagikkaanyaako kugisulamu ate gwe otandise kugitundiramu oba ogitaddemu bbaala awo endagaano obeera ogimenye naye bino ebikwatagana ne renti nti twakkaanya 3,300 ate ontudde ku kakadde awo ssebo busobola okubeefuuka mu kkooti ate okugoba n'okungoba kubanga kati ekyokulabirako ekyo kyononyonze bwe mbanga nsasula emyezi 6 obanga nsasula emyezi 3 mu mateeka ge bayitaaga common law system ne mbanga temwawandiika kati awo amateeka gali aga common law gegavaninga gegabeera gafuga kubanga ffe tuli wansi wa Bungereza amateeka aga Bungereza ge bayita common law oba gafuga mu Commonwealth countries gegabeera gafuga nti nze bwe nsasula emyezi 3 notice jompa okungoba erina kubeera ya myezi 3 bwe manga nsasula mwezi gumu notice jompa ebeera ya mwezi gumu bwe nsasula omwaka bwe manga nsasula mwaka notice esembayo obutono gy'olina okumpa ya myezi 6 naye nga mu nkola eya bulijjo wandibadde ompa notice ya mwaka okuviira mu nnyumba era nabwe ekityo waliwo era bannansi abamanyi okugamba nti bw'obaire ompadde notice ate yo notice sisasula ekyo si kituufu n'omwezi gwe bakuweereddemu notice nagwe era obeera olina okugusasula sigamba nti nno anti guno gwa notice n'olw'ensonga eyo sigenda kugusasula n'ogwa notice gwennyini gwe bakuwadde nti notice ya myezi 3 egy'esatu olina okuleka ng'ogisasudde okujjako nga gubogama munango obadde mpangisa wange mulungi myaka 6 myaka 10 egy'esatu njikulekedde nibibeera nga biva kwa landlord naye togamba nti mbadde obbanga ddene gineeza tukanjisigaze nange ngende neetereze si bwe kiri mu mateeka ampuliriza tukomawa alina ekibuuzo ewa kansa Abdallah Kiwanuka leero nadde njagala nnyo ku by'obusuubuzi abasuubuzi babeera n'okunyigirizibwa okw'enjawulo kanso tuyisasula omusolo ogw'ebizimbe eriyo ground rent eriyo rent omusolo ku rent kwennyini ogwa URA ekibuga nakyo ne kikusolooza property tax nebeerayo owa URA ezasolooza ku rent ate n'owa license n'asolooza baba tebansoloozezza emirundi 3 nkomawo bapitati besasa Joseph kuva Embarara era mbeera wano mu Kizungu nalindi awo ninda babayisaka akazanyo ka sipasiri nateekayo olukumu olusooka ndo bampe 2 nigamba kirabika bino ebintu bituufu ngokusatu ninteekayo 10,000 bampe emitwalo 4 kati yesterday yabadde Sunday saawa nga 3:45 bankubidde essimu namba 9 era bagenze ojubiikula ng'obukadde 3 okadde sipasiri ebe era namaze okukuba plan yenagula poloti zimbe rentals sipasiri ebeo omutindo obuwoomi wamu n'obuka kasita bisisinkana obwetaavu embeera ennungi amasanyu wamu n'obuwanguzi bituukirira onywamu action is better than words gula era onywe leading waragi owulire essanyu obuwoomi n'eddekende leading waragi akoleddwa ku mutindo gwa waggulu okwongera okuzuukusa obwongo bwo alina eddekende taleeta hangover wadde okulumya omutwe wabula obeera steady leading waragi ajjira mu bipimo ebya mililitas 10 2 ne mililitas 750 leading distillers Uganda Limited bebakolera ne Adisman Whisky. Leading Waragi asangibwa mu maduuka mu mabaala ne mu supermarkets okwetoloola eggwanga lyonna. Leading Waragi, we lead, others follow.
The world is a very special place, filled with so many special moments. Enjoy special food, meet special people, and visit special sites. With so many special destinations to explore, your journey can be special too. With Emirates, wait for it, special fares. Book by 18th March for travel until 30th September 2019. Visit emirates.com/UG. Conditions apply. Fly Emirates. Fly better. Studio komyone ebirabo ntoko ebyokugaba omulundi guno. Gula erowomero chupa ya Coca-Cola eya mils 5 omuli akabuye akakyenvu kebera wansi w'akabubi gy'onosanga manya g'omuyimbi wo akusingira omuli Shiba, Fix Maika, King Saha ne Alvin Kiss. Osobola okwewangulira olugendo lunakutuusa mu konsati ya Coke Studio, ZTV, Zidecoder, Airtime, T-shirts ne products za Coca-Cola zonna. Coca-Cola. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Okufuna ekirabo kyo gende wa agent wa Coca-Cola kuli okumpi. Mwabawangudde Airtime weereza SMS ku mukaga noti 88. Gula emipiira ene gya MRA Flight Track weefunira amafuta ga mitwalo 10 oba gula emipiira ebiri gya MRA Flight Track weefunira amafuta ga mitwalo 4. Shalira City Tires ku 6th Street Industrial Area oba amasundiro ga City Oil ku Kira Road, Nakawa, Namirembe, Bombo Road, Nendeba. City Tires, keeping you safe on the road. The new year is a great time to set new goals. This is your year to make the kids happier. Your year to celebrate. Your year to fall in love. Your year to lose or gain some weight. We're actually going to help you out. Even when the resolutions don't last, we'll still be here to comfort you. Let's get together. Start the year on a positive note. Get GoTV and get the first month of GoTV Max on us. GoTV. Live it, love it. Coke Studio season ey'omukaaga ekomyewo nate n'olukaya lw'abayimbi abanakubira omuziki nate. Tosuwa Lilies, Fikfa Maika, Harmonize ne Shiba. Buli lwakutaano kabeera kabaga ka Coke Studio. N'olw'ensonga eyo kuŋŋanya mikwano gyo mufune ka Coke munywe nga bwe mulaba abayimbi bammwe abaakabi ku NTV, NBS, Sanyuka TV, Fest TV, Record TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro oba ku Spark TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddiddwamu. Coca-Cola, taste the feeling. Tukwaniriza ku Ketu ejjudde bakasitoma ba Ketu mwenna kati musobola okugula Airtel Ketu simu card ku namba not 7 not 8 ku siringi 2,000 zokka. Jangu n'endagamuntu y'eggwanga eri gwe Munnayuganda, ndagamuntu y'ababundabunda eri abo abanoonyi b'obubudamu, passport eri abagwira olyoka owandisibwa okufuna layini empya, nyumirwa empeereza nga voice, internet n'enkola ya Airtel Money saako kola tuni oluyimba lw'obwakabaka bwa Buganda. Kuwerere Ketu ewagiddwa Airtel, the smartphone network. Kyabaleko ssebo, waliwo banka ya Stanbic yonna wano okumpi. Obadde oyagala kukola kinnyabo? Lwaki ombuuza? Nsonyiwa okubuuza nnyabo, naye mbadde ndowooza nti singa oba oyagala okugyayo oba okuteekayo ssente, okusasula ebisale oba ne school fees teweetaaga kugenda mu banka. Osobola okubikola ne ba agenti ba Stanbic. Sirimba. Ba agenti bano baliwa? Bali buli wamu. Eyo supermarket ogiraba? Agent. Hardware agent. Bwe wabanga waliwo akapande ka Stanbic Bank agent, byonna ebya banka biggweeraawo. Kyokka tewali na layini. Bannange tomanyi nabo ntaasizza. Tuli kumpi ne Stanbic Agent Banking. Stanbic Agent Banking. Okusembereza banka kumpi naawe. Stanbic Bank. Moving forward. Lutino ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zijikwanjulira ndine munnamateeka Abdallah Kiwanuka ekyagwe bamuyita mulima mayuni simanyi oba tagalima mu Kisenyi musajja mulimi sebo era mbuzi zo batogalima mu Kisenyi Radio Simba bakimanyi bulungi nnyo musajja mulimi era bangi bajja kugamba naye nga ate ffe tulaba matooke ninga simu byonna na matooke nagalabanga gewo waka siga akatale ranch yonna bwebanga eri mu ntandikwa esooka ne gundi ezo zogabirako abantu bonna ne bakkuta bulungi n'olyoka otandika okuyingira akatale kale nina omukubi w'essimu oli akubye ku yange butereevu ngagamba nti Kibazo akakonze nkagala ka property rate ne rental income aga nti government yemu ejewuwe ne musolozaako ndoza agise property rate property tax ate government neekomawo nesoloza ku rental income omusolo
baba tebamusolozeza ebiri. Emisolo egyo gisolozebwa okusookera ddala property tax esolozebwa local authority naddala mu bitundu nga ebyagazeetingibwa nga town councils ne municipalities oba cities. Ennyumba yonna nga eyinamu abapangisa bakucharginga omusolo guli million percentage zeri 4%. Ku sente zibabala nti no zojjamu omwaka ku kizimbe ekyo okuba nga bamanyi nti nno ekizimbe okijja million 10 bakusubjectinga ne bajja ne babalira ddala nga bamaze okutuukirira abamu n'abapangisa ab'enjawulo ne babuulira bagamba nti ffe tusasula sente bweziti onasasula sente bweziti ne bakwasa esinga bakusoka ku percentage eyo n'ogisasula. Sente ezo tezigenda mu gavumenti era bwe bazisolooza zisigala mu authorities oba mu town council oba municipalities oba mu magombolola eyo wansi tezigenda mu gavumenti. Naye bwe bakola etteeka lya income tax esente zoyingizanga enfunayo nti gavumenti egenda maaso nekujjako kye bayita income tax era eyo esolozebwa URA. Era nabo mu mbeera y'emu bamanya nti nannyini kizimbe yoono bo bakozesa nnyo enkola ya tini namba. Era wano wawulira abanga bakujumbiza okufuna tini namba. Ebimu ku migaso gya tini namba gigasa nnyo URA kugoberera muntu ono yaliwo. Abamu batimanya okufaanaganya amanya naye tebasobola kufaanaganya tini namba. Nawe batera kizibu nnyo okufaanaganya emyaka. So URA kugoberera nnyo ku tini namba negamba nti income tax wo musasula ne yo necharginga ku buli income ng'omaze okujjako biro ensaasaanyayo ng'omaze okujjako nti nno naddaabiriza bwenti wanayongedde nenzimba wano wabadde wamenyesebwe wati nenziddaabiriza bwenti sente ezo ezisigalawo ezo nga tonnajjako magoba ago oba ku magoba ago gennyini g'ofunye gavumenti yagalako 20%. Ekyo kino kyanjawuloko n'okubeera nga kampani kubanga yo kampani bagikyagingako wansiko ndowooza eriko 15% oba 10% sikijjukira bulungi. Naye nga bwebanga ekizimbe for example bakiteeka nti mulima Mayuni Investments Limited yo kampani batera gijjako omusolo gwa wansiko olw'emisoso egyenjawulo kampani nayo gyeyitamu. Naye nga amateeka tegaki regarding oba tegakitwala nti double taxation wadde ate amateeka gakimanyi bulungi nti kibayita double taxation kwe kujjako omusolo emirundi ebiri ku kintu kyekimu. Naye property tax etteeka lyali giteekawo lyalaga bulungi kikitegeeza era ne income tax neraga bulungi kikitegeeza. Mu mbeera ey'enjawulo singa nazimba ekizimbe nga sente ezakizimba nazeewula amateeka gakiraga bulungi nti nina kusooka clearinga loan eyo n'olyoka otandika okunkyajinga. Era omuntu yenna bw'abanga yafunye sente nga tofuna income nti ojjamu amagoba wabula bw'oba odeclaring era bw'okola abamanyi ebintu by'emisolo oba bannayuganda amateeka gakulagira nti bw'obanga olina sente z'ofuna olina okukola kibayita returns okuzzayo n'otegeeza gavumenti nti nkoze bwenti mwaka ku mwaka. Era ebyo bw'otabizzaayo yo gavumenti ejja kutandika okukirowooza nti ofuna. Era burden eri ku ggwe kutegeeza gavumenti nti ekizimbe kino nakizimba ku looni oba nakigulira ku looni era ndi mu kusasula looni. N'eyo information yeyo eraga nti olina looni n'ogigiraga nti banaye nze nkyasasula looni. Naye bw'otagigiraga yo gavumenti ejja kujja etandika okukukyajinga sente. Bwana Kiwanuka eriyo Nathan agamba nti ali mukono yayagala kumuwa magezi asasula omusolo mu kibuga bamusolooza buli kimu naye tebalina we badampinga kasasiro buli kimu yakyetuusaako gy'abeera nga munnabyabufuzi mu mukono. Kati onondooza akubuuza nga munnabyabufuzi aga nti ng'abantu tulina obuyinza okujeemera gavumenti y'emukono okutusolooza nga tetuwa saaviisi.
ye Nathan ndi ku radio sagala ndabikenga Nathan ayagala okugamba nti osobola okukola bwoti ojemere government mu bigambo by'okusasula omusolo tewaliwo shortcut oyina okusasula omusolo wabula osigaza bbanja limu kuwandiika na kujjukiza gavumenti mu mbeera yonna ekole ekyo kyeyina okukola nti sente tuzisasudde ne mulemeddwa okutulongooseza amakubo agatutwala ewaffe oba agatutwala ku bizimbe byaffe mulemeddwa okukola sewage kubanga sewage ezo zonna zoolaba zibeera under the authorities eziri in charge kuzo nti amataala ku nguudo mulemeddwa okugateeka mulemeddwa okuyoola kasasiro oyina okunoonya embeera yonna eteeka gavumenti yo ey'ekitundu nkisusiza kati ku mukono ne ku mukono wokka kawabeere lugazi kawabeere ejjinja n'ogiteeka ku nninga okukola ekyo kyeyina okukola bwe mmala okusasula bwe nti omusolo n'oleka ekinnya mu maaso gange n'otakiziba ne mujja ne mufiiramu oba ne mugwamu kasitomawo obeera waddembe okusikambula gavumenti eyo eragajjalidde ekyo kiddemu bwe nninnya mu kinnya wali buvunaanyizibwa bwa authority era gye misango mingi nnyo wano tusiba tuwabira KCC eno nyamugwangula era newangulwa bulungi nnyo era neeragirwa